webale kubanga otambula naffe. Emboozi gye tukuletedde y'embaga mawuuno. Embaga esobodde okuba ate nga esaanikidde gonna amawulire agabadde mu ggwanga. Embaga y'omukulu Nubian Li ne mukyala we bwesobodde okuba ate ng'etambula. Omukolo gubadde gwa kitiibwa nnyo. Omukolo gubadde gwa byewuunyo nnyo. Ab'emikwano n'ab'eŋŋanda basobodde okuba ate nga baweddeyo. Abayite n'abatali bayite basobodde okuba ate nga nabo basobodde okuba ate nga bazze. Awo nno wetulabidde n'omukulu Bebekulu n'asobola okuba ate nga ayagaliza omukulu Nubian Li. Aba ne beebuuza, Bebekulu, bulijjo ebintu obiraba otya? Nga bulijjo ensonga bw'ozikola oba oli awo Uganda yalibadde wala nnyo mu nsonga ezo. Era ne bamutegeeza byonna ebiba mu ggwanga walibadde oyogerako. N'embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula, twagala okuba ate nga tukulisa omukulu Nubian Li. Olugendo lwasobodde okuba ate nga atandise, tumwagaliza birungi byereere. Buli musajja yenna ekyo kye kirooto kyayagala okutuukako. Omukolo gubeere nga guli bwe gutyo. Ab'emikwano, ab'eŋŋanda, byonna bisobole okuba ate nga bitambula bulungi nnyo. Ayaya, Bestman ye mwamulabye omubanda. Bobi Wine omulengedde. Ne Matron omulabye First Lady. Ayaya, Nubian Li tukwagaliza birungi byereere. Mu bubaka bonna Bobi Wine alina obubaka basobodde okuba ate nga asibirira abagole okuba ate nga beekuuma mukwano paka kufa basobola okuba ate nga bakola n'ebisinga ku byakoze. Naye nga omukulu Nubian Li twagala okuba ate nga tukwagaliza obufumbo, amaka amalungi mu mbeera yonna nga basobodde okuba ate nga etambula. Si byangu naye ebizibu byonna kuba kutambula. Yabadde wano n'angamba sigezangako n'enfa sinaba kusiramuka. Kati ekyo kitegeeza ngira nindako okusiramuka Katonda yongezeyoko obulamu bwesiramuka nyinza okufiirawo. Kati kanindeko Katonda ampe chansi paka wenaakola ki buli wenindako mba mpangala. Banange nsanyuse nnyo okufuna omukisa olwaleero okwogerako nammwe. Our father, Nubian's family, Matron's family, our friends from all walks of life. Today is a very, very important day. I'm here with my family, with my children and Nubian's children, but we are family. Before I say anything, I want to request my better half, Mama, to say a word or two before I proceed. Abakulu mwekuno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata neyanziza omukisa guno okwogerako. Sijja kwogera bingi, nja kusooka okwebaza ggwe okutuleetera mukwano gw'omu maka gaffe eyafuuka mukwano gwaffe, ate n'atuleetera mukyala we n'afuuka muganda wange. Ssebo Nubian, ndi musanyufu nnyo okuba nga mbaddeko ku mbagayo. Maama Meha, okusiiba n'okusaba byonna Katonda abizzeemu. Muzeeyi, Tata wa Nubian, we are very happy to have you here today. We are grateful to God that He gave you good health to be able to attend this wedding. We are praying that you could be able to come, and we are very happy that you're here. Mama, nabi wacu mwese turabanezerewe. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana irawuduhaye. We are very happy to be here. Mami Meha, njya kukwebaza okumbeererangawo n'okunjagala naye okusinga okunjagalira abaana. Mama Meha oyo gwe mulaba ayagala abaana bange okumusinga. Era ebibafaako abaabimanyi nnyo n'okusinga nze abazaala. Era ekyo nkimwebaliza kwebale. Nja kuwa Tata chansi ayogere ebisa. Muzeeyi Ratib,
today I will address you most importantly because these people you see here, they know about me and Nubian Li. And they can even imagine what I would say about Nubian Li because Nubian Li and I have been friends for the longest time in public domain. But I'll tell you before this congregation that your son is a good man. Your son is an honorable man. Your son is an intelligent man. And I have so many friends, but your son is my best friend. However, I'll also tell you that your son has landed me in a lot of trouble. Because every idea I bring to him, he's full of positive energy, saying, go for it, brother. Go for it. I wouldn't have gone to parliament. Said, man, you took so long. I wouldn't have run for president. But he's one of those friends that are always full of positive energy. So we thank you very much for giving us that young man as a son. I'm very, very glad that you have witnessed his wedding. When I was looking at you at his wedding, I was remembering my own father. Nubian and I share a story. His mother passed away in an accident. My mother passed away in an accident. He did not get so much time with his father like I did. But the little he learned from you, he celebrates it. But most importantly, you shared your intelligent DNA with him. We had a conversation some years ago with you in Aroa, and you always reflect on it. So just know you are an amazing person we always look up to. We thank you for giving the world that young man called Twaha Ali Boke, who we like to call Nubian Li. We call him Nubian Li because he is proudly Nubian. Proudly. I've never seen a person so proud to be himself. His name is Buken. And many times, because we are always surrounded with Baganda, they tend to call him Bukenya. And he says, I am a Buken because I am a Nubian. He's very proud of it. And that pride he gives to all of us. Many times the light is shown in me. And the things that we do, me, him, and many other friends, I always take the credit for what we do together. But your son and a few other friends are always the wind beneath my wings. And today, it was my honor, my absolute honor, to be his best man. I have never been a best man in my life. I wedded 10 years ago, and nobody has ever chosen me to be a best man. But today, I had the honor of being a best man. And I underline the word best. So thank you very much, Muzei. I kindly request you to take your seat. But wali tugenda monda, wali omu kubakulembeze yagamba wano we tulaga tugenda kola ki? Naye ate ffe byali bya ddala. Kubanga twafunanga information. Mikwano gyange betera okubeera na nyina emikwano mingi be tubeera nabo. Naye waliwo abamu ku mikwano gyange basatu bagamba nti abo bagenda batta. Mu abo mwalimu omu nga bamuyita Nubian Li, omulala nga bamuyita Eddie Mutwe, omulala nga bamuyita David Lewis, nga bagamba abo be bakusudia bagenda batta. Era buli kyahappeninganga nga kiraga tuyinza obutamalako. Emikwano egyo gye muwulira abasatu tebaakubamu maanyi, tebaakuba. Ne one day twatwala ne Nubian nga bwe tuwayamu ne mugamba muganda wange eno gye tulaga tuyinza obutasurvivinga naye ng'ogenda kola kinza omanyi kye ngenda okola, ngenda kukola ekiraamu. Ne mbuuza Nubian k'ogenda kola ki? N'agamba omanyi kye ngenda okola, ngenda kuwasa mukyala wange. That is over a year ago. Nubian is one of our friends. Mugamba nti agenda kola mukyala we akole nenika ekibuli bino ffe twalimusindika muka everyday omulo gukyuka buli otusinkanamu agamba boy ate nga byeyongere binabyawo bitya ne mugamba relax
Just get a base mugole. Keep your smile with your beautiful wife. So I congratulate you today. Thank you for making me your best man. Today was my great honor to open the car door for you.